kole mikolo ebiri omulundi gutya gumu Okukyaala ate kulonkinga kisododo kisododo sawa tugenda mukuba enchungwa naye lego suspect omulabye olabye eki mbadde mukubo sibanyumiriza kamba nyumiriza tubadde mukubo nga tuli mu mmotoka omukazi ageze nayogera ekigambo katamfe agambe dereva aha mpulira ekyoya nengamba abeeno tebatambula na sheva bugumu kumbe gategeeza bugumu moya kati nosobola n'okugamba waliwo njagala amazzi agali kufuka ogamanyi amazzi gali kufuka aganyogoga wetugenze buli omu atilista ekitone ennyo alinamu omutwalo mu nsawo ogwa kyenji nti waliwo akaseera kali eri mama Faridi avuddeyo azze okulaba ku mwana wattu tumulagire avu mama Faridi banganye munyiivunyiivu tumusokoole tutindize balutindigire omuntu naye tugenda tumwembeera so embeera eyo yeeyo zize ensonga enkulu tulida okusaba oyanyanjulira abantu mbategeere kinyambe netulali mu kidaala okutegeera ngenda kuyita in short nze asooka ayogera nze yakubye omunyankola akalulu nga sivuganyiziddwako ne mujja kuba pulezidenti nendeekikka yawambye oli obusiraamu ne bategeera nti ne sunna twayise bw'otuuka kuba nnyina ono omulaba ali mu gomesi eyo oza nga kisitunudde mu gomesi yali pulezidenti nze gye tubba wajjajjayo weyitibwabwe ate ayambadde ekkala bbiri n'ategeera gye twagoba n'eri mu buyinza ne tutambulira kakati bannyinange bano balaba kati ono mukulembeza nnyo mu bantu betugenda okukulembeza mu maaso awo mu bakyala buli dakiika bbiri osobola okumugamba teeka ku sima nga wokikoze enjala we beeruma ku mugoloba omuntu yenna twabikwasizza ono kubanga nekibuga yatuliisa kati ku sayidi eri twagala musembeza mu maaso wali bayidawe muwulize tegeeza bonna ba mu maaso mumusembeze mu maaso abako wabawa abeepanga tubaleetedde ente wabawe yeekwanyakwanya naffe twagala nti batukula tubakuula kwetutegulira ebyaffe tuyire bizinesi maama muteeke kumpimpi si bawulidde mwongeremu engalo ez'amaanyi n'akaloolo kati nsaba abawerekedde ku mugagga Luzzi namwe mukube engalo ez'amaanyi mpulire abawerekedde n'okukiikira maama Fiina engalo ez'amaanyi mpulire abahonalebo musooke muddemu ttiimu Luzzi mukube engalo ez'amaanyi kaakati ffenna abawerekeddeko liri Pazo lunnabe ate ojja tuwuliramu akamooli n'eddinisa tutandise ekirya leka obaleetere ntacweka nkale ssebo akati ffenna abawerekeddeko liri Pazo lunnabe ate ojja tuwuliramu akamooli n'eddinisa tutandise abawerekedde n'okukiikira maama Fiina engalo ez'amaanyi mpulire abahonalebo musooke muddemu ttiimu Luzzi mukube engalo ez'amaanyi muzimaze njagala engalo za bestman Bruno K nezo muzimaze njagala eza Bruno K w'ekiboozibozi era njagala eza Bruno K w'omukwano omusajja oyo alina omukwano togulabanga amanyi n'otuyana ne gutiiriika era nno munnange taata abasumbuwa taata mubadde ki emirimu tukola gyanjawulo tulimu ne bannafamu bwe twatongozanga bo mu lugambo bakabaka nga ye twamuteekawo ne tumugamba ewali atugeya tugambe lugambo nation tuka oyo alina tv ya social media ey'olugambo mbabuulira ndi mugole naye siri mugole era naagezaako okukyala kuno nga bansalira ente zengenda okuwa Ntale tujja mukubenga tutandikira ku diki kyo kyokuba ekisododo
Kudi sanyuga bulangiti asinda bwakaaba abantu bali mu kubazanyira PDD sirindi yo dijja tulinde nnyo abantu bagambye gye tuli banda tugenda kulya Mama Faridi bulijjo bamubuuza abantu bonna we bali tuze kukuba Mama Faridi enkyungwa abakomwefuge abekambala mwefuge naye abanyamule bali masinga tukola ensobi yonna n'ogenda kuwulira omuggoze nalabye ddeewo okuyita kuyimba bungi nnyo omwana mulenzi amanyiddwa nga Lil Pazo bw'azaayimba abantu bwe bamuwuliriza bamulaba ng'omusajja atali siriyasi yadde eddakiika emu wabula ennaku z'omwezi 2 Septemba olunaku olwaleero lwennyini lwendikoodinze vidiyo eno era bwe nkutuusaako ezimu ku updates Sona Beni omulengedde Sona Beni aze n'abaawo Honorable Luzi omulabye kati nno wano tubadde mu nteekateeka y'okubeera nti okusimbula kubaawo wano babadde bakoze oba bafunye kyoyinza okuyita ka stop over ew'okubeera nti bambalira emmotoka zirengi Rover abasajja bazireese omulengedde omugole Lil Pazo ebisheshe bibadde wali mukwano gwange oyo nno ye maama wa Lil Pazo omukyala ndoza nja kuba mukwongera mu maaso awo so olunaku olwaleero mbadde ngamba nti Lil Pazo ebiseera ebimu nanga alabika ng'omusajja atali serious engeri gye kiri nti musajja ayina ennyimba ze zayimba nga even the latest song lwe yakafulumya baluyita ekisododo omusajja w'ekisododo akutte ekisododo n'akyetika n'akijja e Kampala ekisododo n'akitwala paka Ibanda. Lil Pazo olunaku olwaleero abadde akola ku kyala abadde akola okukyalo bagenze mu maka g'abakadde ba mukyala we omukyala ono amanyiddwa nga Patricia. Lil Pazo gw'abadde agenze okuba nti ayanjula. Lil Pazo si aba ayanjula, Lil Pazo baba bamwanjula but kubadde ku kyalo kuli brief kati ebintu nga okwanjula okwaddala kujja mu maaso eyo but Lil Pazo abadde ayagala kukimaking at least official tugambe official etandikibwako so Lil Pazo olunaku olwaleero abadde agenda mu maka ga bakadde ba mukyala we amanyiddwa nga Patricia. Patricia abadde ayaniriza Lil Pazo mu butongole obusookerwako mu maka g'abakadde be bakadde b'omukyala. Omukyala ono nno ye Mama Farid ndoza yazaalira ddala Lil Pazo ezadde. In fact omukyala ono obanga omwetegereza olunaku olwaleero abadde muzito ngerawo omanyi Lil Pazo munnange yebbanga lyonna ayogera ku nsonga z'ebisododo so okwanjula kubadde okukyala kubadde kulungi nnyo nnyini ddala. Mwana mulenzi Bruno K abadde very very happy. In fact ndabye n'oyo gaye amanyiddwa nga Rego Suspect. Rego Suspect ekitegeeza yakomawo mu ggwanga. Rego Suspect musajja abeera nnyo mitala bw'amayanja eyo naye abeera ku internet okwo alina group gy'atera okuba nti atwala speed gayo yamanyiddwa nga Rego Suspect but olunaku olwaleero naye abaddewo. In fact ndabyeko Bruno K nga celebrating nnyo ku mikutu emigata bantu agambye nti this is the day that the Lord has made. My brother Pazo, thank you for selecting me as your best man. We have come for our wife. Kati mwana mlezi amanyiddwa nga Bruno K yebaziza nnyo Lil Pazo okubeera nti yamulonze okubeera best man we. Mukadeke ka Bruno K n'agamba nti omukyala bamunonyi olwono babadde boolekedde wali eyibanda babadde boolekedde yibanda kubeera nti omukyala bamuleeta naye mukwano gwange abakyala be baleese ababadde basaavinga ba Lil Pazo nga bw'ogenda nga naawe oli singo
omaliriza ogambye nti senga ow'ensonga ali wammwe kubekka amawano tulabe nange neeyibanda ndikomawo ddi tulabe nange eyibanda ndikomawo ddi. Infact we batuuse bweru wabaddeyo tent naye nga bw'omanyi babadde balina okusooka okutwalibwako munda mu nnyumba bafunemuko olwendo lw'otuzzi olusookerwako mukadde ke kamu n'okubeera nti akamwanyi kaliibwa mukamanya ako akamwanyi akataba ke bayita akamwanyi akataba ab'eŋŋanda. By the way Little Pazo bamuwadde enkoko ye bagamba nti omukonkoko so Little Pazo bamuwadde enkoko nga yiye namba bwati Little Pazo asokomedde kye bayita enkoko nga takkiriza yadde Brunoke eyamwerekeddeko okubaako yadde akafika kagayako ko wano bwe kati akatinitini awute mu supu. In fact tugenze okujja ku mukolo guno olunaku olwaleero nga baakava ku mukolo gwa Rama. In fact kansooke nkuzeeko ko emabega Little Pazo we yali ku mukolo gwa Rama. Little Pazo yali talaga nga ali ready kubaako omukolo gwagenda kukola era alina ebigambo bibiri yali ayogera awo fasita mukwano. Little Pazo totera kubeera ku mikolo lwaki ogwala mugambye kanzijje sitera kubangawo ebintu ebyonooneseze wembeera kati bino byonoonese nama tasobola kuwasa tugambo omukolo kati buli ewali abaagala okwonoona ffe nga tuyingirawo engato tunyumidde ddala buli kyolaba wano made from Italy engato bagiyita musooliini from Italy sponsored by Ajati Namyalo so nama tetulina bigambo birungi bye tumusibirira okuleka okumugamba go and dance that animal kongula anyi bannayuganda muno mwe batabeerera siriyasi bannayuganda muno mwe batabeerera siriyasi bagambye mu Little Pazo ekimututte okukola omukolo abadde ayagala kuba Irene Ntale Equalizer. Little Pazo mbw abadde ayagala kuba Irene Ntale Equalizer. Omanya Irene Ntale naye yamaliriza ekike omanya Irene Ntale abadde mu series eza wano mu proposingira kuva ku mu proposingira kuteekateeka eno byabakadde kati kuteekateeka ku kifuula official kati Irene Ntale olwamaliriza bw'ati ekintu okukifuula official nga tebikyali bya mbumbu wano na wali. Little Pazo abaana ne bagamba nti Little Pazo Irene Ntale yamukubye ejjayo ssuubi kati ne Little Pazo n'agamba waayi wabanga Irene Ntale gwe nali neesunga okubeera nti tomanya mufuula second wife olw'ensonga nti Little Pazo musajja musiraamu kati Irene Ntale ke baamututte bwe pa Little Pazo n'agamba Irene togenda kundeka ku lujja kanne ssemuddene ngende eyibanda nsobole okuba nti nkimayo omukyala. So ebimu ku bifaananyi bya Irene Ntale bye byenkuteereddewo Irene Ntale ssebo yagambye I do era n'akikola ekiri official. So Irene Ntale ne bbaawe tebakyali baakawundo kakubye eddirisa ababadde bagoberera ensonga ate nga gye buvuddeko mujjukira Little Pazo oyo yali yeepikira Irene Ntale ne ssekwepikira yenna kati ekya Irene Ntale kino bagamba nti Irene Ntale yakubye Little Pazo jjayo essuubi ko Little Pazo waayi omukyala bamututte mpaawo magombe gaza nange kangende eyibanda noneyo mukyala wange Patricia Mama Faridi. So bwe bityo we bitambudde over this weekend wabula njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bano bagamba nti bakolera package y'omwana adda ku ssomero oyagala daddies oyagala kubanga ofuna bagiya oyagala mawogola binyeebwa bintu byonna package y'omwana adda ku ssomero babikolera balina donuts cupcakes pizza mu size zonna obanga oyagala okukola order bakubire ku 0709787508 ne cakes eza buli mukolo bazirina. Kankutegeeze ku bannaffe aba Alson Painters UG bano bo basiizi ba langi olina ekizimbe ky'omukwano gwange wakamaliriza okubeera nti okizimba buterevu bakugamba nti basobola okuba nga bajja ne bakusiigira kalangi
ekizimbe ky'omukwano gwange ate tojja kubanga wejjusa mu mbeera emu oba endala. So that is Alson Painter 0705 1936. Kale womaliriza bannaffe aba Alson Painters UG njagala okutegeeza ku bannaffe aba YouTube channel eyagaliwo abakuwa information mbujjuvu bwayo nga bweri nga tebagasseemu yadde okutoolamu ekintu kyonna. Kati YouTube channel eyagaliwo kyolina okukola kyakugisubscribingako bw'oba tokikolanga, ate buli wosanga video zaako commentinga zilikinge, ate kisobola okubeera nti kizituusa n'eri mikwano gyo, in fact sharinga. Thank you.